ngamba ne Soluti TV eggalwewo kubanga ffe tetujja kubanga tulwanyisa ababbi b'amataka abantu abakola impunity ku bantu kati ngate we tumala obbalwanyisa baddukira ku TV kwe baagala okufuulingira eggwanga TV eyo promotinge obubbi bw'ettaka muntu ki babyogera ku TV n'obutambi mbuyina kati ng'oyagala balage nti kituufu yagula baleete kati kuno twali tusuubira kuno kuba attachment ya account number nti munaku z'omwezi bweziti ne bweziti katamba Mahadi yatuwadde account number eno ya depositingako ssente bweziti transaction ino yakolebwa omukadde Edisa yaziwithdrawinga yali agula ekibanja ekiwera acres 2 kisangibwa Kawempe twaliwadde twagala ku beach yaziriira ne ku beach yaziriira nti yakomentinga kwekyo kyali kigenda maaso kyali kikubaganyizibwako ebirowoozo mu capacity ye nga presidential advisor tulage appointment letter gye bamuweerako obwa presidential advisor nga bwe yeeyise wano eno bwe aba tagirina nga yeeyita bweyise presidential advisor guno musango mulala gwa criminal impersonation okweyita kyotoli Simoni Wanyama mugamba mutya abali Kachumayi TV kasule tambula ddala bulungi nnyo gwonna gyosizidde okubeera tuno tulaba kugamba akyokola kyamaanyi nnyo ate wano we tulaga kugamba sooka oshalinga emboozi eno nga tonnabagiwuliriza ogenda okuwuliriza nga ne munno gwashalingidde naye awuliriza maaso awo muyinza okwekubirako ne mugamba owaayi akasajja okawulidde nga kamulimu 6-2 gugwa gutya kubanga wano we tulaga wazibu nnyo weetaaga okwesiba onywere kati nno ku lw'obukulu lw'ensonga gye tugendako mugenda kunnyamba era munzikkirize amannya ge ngenda okukozesa mu pulogulaamu eno ku bantu betugenda okwogerako tugenda okukozesa amannya naaka temuŋŋamba bwe liggwayo liyinza obeera nakanjakko liyinza obeera nakajoba liyinza obeera nakalangwa so tugenda kukozesa erinnya naaka ate ku bwe kituuka ku mwami tukozese erinnya seeki ayinza obeera sekiranda oba sekimbugwe so mukama wange amannya ago olw'okwewala emirerembe mbadde nsaba ku Kachumbali TV ge tuba tukozesa naaka ne seeki mukama wange Kachumbali ansooka okulamusa ku batulaba ku mukutu guno eno amanya n'eddoboozi yenze Benson Pro oba Miyingo Benson yenze bwe mbanga ngenda kwogera ku kintu nga mmanyi kyamazima na bwenkanya kiba kya buli azaamaanya bwe mba njogera ku Jennifer Nakanguubi aka full figure ate nze ne ngamba naaka bwe mba njogera ku Senkubuge ate ne ngamba nti seeki ekyo kiba kya bulimba ekyo sobola kukikola amanya ngenda kugogera nga bwe gali mpozi disclaimer basebole banyagwa ku mukutu guno bivunaanyizibwa ku nze si ku nannyini mukutu guno baba guddukanya butereevu disclaimer mugifunye bulungi nnyo byonna byowulira bya mukulu Benson ng'omuntu asibye abaddukanya channel eno oba nze kennyini atudde muzaamugula kakati nno tusimbudde ogamba otya ndi bulungi sebo ogamba otya webale kulwana n'abantu kulaba bakumegga oba megga olinga ba Vietnam naye nga sirwana nze mba nnoonya bwenkanya mbunoonyezaako abantu abalala so bwe kituuka ate ne kunze nga nnyigiriziddwa sisobola kubanga nsobola okunoonyeza abalala obwenkanya ate kunze ne sibwenoonyeza webale kulwanira b'amataka tubayambako mpola mpola ebintu bino totyanga obikola ati biyinza okukosa abantu bayinza okukuba amasasi bayinza okukuloga totya nga bwe baaga kubaani yali ayamba abantu ku ttaka ne bamukuba amasasi simumanyi kitegeeza ekyo sikitya totya kufa okufa in fact ko sikutya kuba okufa si kibonerezo okufa tekuluma gwe bw'ofa tolumwa okitegeera okutta si kibonerezo era nze mu byentya ku nsi okufa ko tekuliimu yadde nga neegendereza ebintu ebiyinza okundeetera okufa kubanga singa ogezaako okwetta intentionally mu bugenderevu musango era obuvunaanibwa mu mateeka n'osibibwa so mu bintu byemmanyi ebireetera omuntu okufa kino kyenkola tekiriimu tukulabyeko ovaayo nnyo ku bantu ababbiddwako amataka gaabwe wali obaddeko successful n'oyambako omuntu n'afuna obwenkanya era ettaka ne limuddizibwa okuggyako nga tolaba naye nga nze ebintu byenkoze kati okusooka okukumenyeramuko okuwaako ku example ezirabika waliwo gwe bayita high profile land grab notorious criminal Kibamba Kamoga Muhammad yali abbye ekyapa kya Suna Beni kalina nga bagitwala yegasse
nambwa saala nnyo ye mwogerako muza mu bintu bino ne mwabitegeera nenvayo ne tulwana ekyapa ne kimuddira ne kalina essaawa yonna tugenda kubayita kubasuna namugamba ne bwana batalina ssente ajja kukolayo akakolokolo konna konna akatonotono abantu bategeere nti ayingira naye ng'omulimu gugenda mu maaso kalina ye yawedde abulamu just kuddaabiriza wabweru awo mu compound naye ng'ebisigadde byonna bigenda bulungi so eyo ne tubeera successful. Waliwo wano Kasaayi yali atutte ettaka lya Hajji Ahmed Ziwa erisangibwa ku park enkadde awo wali park enkadde mall we bayita mu Kajja ku Ben Kiwanuka Street. Ettaka eryo liri ku plot bagita plot 43 LRV 33 47 402. Yali alitutte akolaganye n'abanene mu government Minister Misa Kabanda n'abalala. Ojja kunsonyiwa nakoze disclaimer nze buli linnya lye mmanyi nti munjogera mazima na bwenkanya ndyogera nga bwe liri kubanga mba nina obukakafu. So ensonga nyingi nnyo ze nkozeeko batuuze banyinyo bennyambye abatuuze b'e Kawanda Mwanda wano Kawaala Nema bemenyera amayumba gaabwe saawa ennaku z'omwezi nga 15 bagenda mu open court Nema olwedde bwe yatuuse mu kooti abagamba mbu tebamenya Kawaala mbu bo bamenya mu Lubigi kati so bwe bituuse awo waliyo kooti egenda okutuula ennaku z'omwezi 15 ku Twedi Tower wali eri kooti egenda kubeera open bo abanema bagamba twamenya mu Lubigi abatuuze bagamba bamenya Kawaala kyokka nga ate waliwo amabaluwa gennyini aga Nema ngewandiikira byali bya kifere era ababikola baali mu Environmental Police Protection Unit. Omanyi waliwo ekyo ekintu kisumbuwa nnyo abantu Environmental Police Protection Unit abantu bagiteeka nnyo ku Nema kati be baamenya era ebintu bino Nema nga executive director wa Nema tebimukwatako nnyo kyamaanyi nnyo bali aba enforcement be babikola. So ensonga nyingi mulabye abatuuze b'e Kawanda twabadde Gomba wano ku ttaka lya Muzeyireevi ne DPC ne bamugobayo kati diso naye babagala bakyajinga mulabye e Kawanda wano eno ensonga nyingi nnyo ze mbaddeko nga nnyamba abantu Kawempe w'omukadde Edisa wava nno ne bino emberebeze bino byolaba mperennembamu ne Jennifer Furufiga okutandika okwogera kalebule ng'agamba nti omukadde Edisa mufere naye ng'omukadde Edisa yabeera successful bamuzza ku ttaka era ku ttaka lye kwali. Nga tetunnatuuka awo. Kusoomozebwa ki okwentiisa ku wali ofunye ng'okola emirimu gyo? Mu butuufu sinnafunayo nnyo okusoomozebwa era sinnafunamu nnyo kyantiisa. Okuggyako ekiringanga ekyewuunyisa nga bw'omanyi gundi awo ku ttaka eryo ly'eggambye erya ku Ben Kiwanuka Street ne Kamoga we twali tulirwana nga ngezaako okuyamba bagezaako okugamba bamisa Kabanda Bakamoga bankwata ne bantwala ku CPS ne banzigulako emisango nga bagamba nti njogera kalebule ku bantu ne bagulawo fayiro ezaali ziwerera ddala nga 24 kati bondooza baali bantiisa naye nze saatya okuggyako ekyali neewuunyisa mu ekyo waliwo abamu abaali mikwano gyange ng'abantu nga tutambula mu bulamu obwa bulijjo abamu baali bannamawulire babloga batikitoka kyali neewuunyisa bwe nabeera nga ndi mu kkomera ng'oli ajja nandaga akataami nga ndi ku poliisi awo nti laba mukwano gwo byali mu kwogerera kiringa ekyanshokingamu naye saatya kiri bali kyebaali bakoze eki bali kyebaali bapanza asaakite yadde kubanga era bwe baamala okuntuusa bali ku CPS baŋŋambanga oyo minisita yantumira omubaka n'agamba bagenda kumpa miliyoni 4 then buli mwezi babeere nga bampa obuka emitwalo 4 nkyuse bye nayogera bankwata akatambi awo nti nga ŋŋamba byonna bye nayogera byali bya bulimba tebyali bituufu waliwo yali ampadde ssente okubyogera naye nga tebyali bya mazima na bwenkanya ne mbagamba kaakati ate empapula ze nnina nga bye nayogera byali bituufu nabijjanga mu buwandiike ate ekyo ngenda kikola ntya mumpuuliremu mumpe ku magezi nga gwe byo biveeko omuntu ssente buli muntu alina enfuna gy'afunamu ssente gwe ojja kuba mwavu paka mbatunula ne ŋŋamba bano ate nnimbe kakati ne ŋŋanda kati buli lwe nagaananga nga baddira ku TikTok nga bagenda ku TikTok nga balaba omubbi w'ettaka gwe nali njogeddeko ba gwe nali nsuuzizza ettaka nga bamukubira kati nga bakubira buli muntu yenna gwe nali njogeddeko omubbi w'ettaka nga bamukubira ajje ku poliisi wali ku CPS mu Kampala nti anziguleko omusango fayiro kati nga bakimanyi nti emisango gino gye banzigulako nina obukakafu nina ne proof nja kugiwangula ate misango mitono nnyo nja kufuna beyiro banneeyimirire nveeyo nziremu bakalakate buto kati nga babala gye bakoma okuntuumako fayiros ennyingi kinnemerere nti ng'oli bwanneeyimirira ku fayiro eno tebasobola muntu kweyimirira ku fayiro 50 kubanga buli obusango buno obwa malicious information biki obos buno malicious
information obwa defamation koti cash bail mu koti tesukka nnyo mitwalo 25 kwa 3 kati ezo tezibula muntu naye ate bejiba mingi naye emisango bwegiba mingi kitegeeza ne sentolo ziba zifuuse nnyingi ate n'abakuyimirira basobola okudiringa n'abakooti ne bagamba nti bano bamweyimirira mu musango guno tebakkirizibwa mweyimirira mu guno kuba ne kooti nga bazaawula naye nga bw'omanyi tebaamanya kintu kye baali badiringa nakyo baba bakyali awo bapanga bakaweza fayiro 24 ebbaluwa neve wasaba wabi wa gavumenti ng'agiwandiikidde poliisi ya CPS nga bagamba fayiro eziri wano zonna zimuvunaana Miyingo Benson muzireete mu office tuzikoleko review. Saba wabi wa gavumenti emisango gyonna egiyita ku poliisi bw'emala okukwata omuntu bw'ekola fayiro egiweereza gwe bayita state attorney ba RSA kati oyo sanctioninga fayiro kati bano ba RSA okwetooloola eggwanga lyonna fayiro ezisinga bakyajinga abantu emisango ezi false allegations nga bakimanyi nti ono bamuwaayiriza ng'era bakiraba fayiro bye bayinako tebikwatagana era omusango gwe tebajja guwangula naye olw'okuba balaba abantu nti abantu ba wansi muntu tajja kusobola kusuuyinga gavumenti ng'avuddeyo kati RSA bamuwadde akakadde asanctioninga fayiro n'akimanya agenda kulimandinga omuntu oyo bamusibemu emyezi nga 6 oba 5 oba 3 oba 4 omuntu oyo bw'anaavaayo ajja kulaba ng'awonye obuwonye ekkomera adduka buddusi ng'akola ki ng'agenda kati ba RSA ne basanctioninga kati office ya DPP abakulu mu office ya DPP ebyo babimanyi nti byapeninga naye bali mu kirwanako kati bakitegeera nti kye bali mu kukola ne bawandika ne bayita fayiro ezo zonna bwe baziyita poliisi ya CPS olw'okuba nabo baali bannina waliwo eyali DPS former DPS awo ku CPS bamitanga Okoyo Martin if not mistaken kati y'omu ku baali mu bubbi bw'ettaka eryo eri Hajji Ahmed Ziwaawo ku Ben Kiwanuka Street awo eyo plot 43 gye mbagamba kati yali akyalina influence nene by that time yali yavaawo ku CPS naye nga akyalinamu influence nene ba OCCID baani ba IO nga bantu be bakommunicatinga ku simu kati ne bakola olukujjukujju ne high profile land grab notorious criminal Kamoga Muhammad owa Kamoga Property Consultants ne banyooma ekiragiro kya saba wabi wa gavumenti atabeera mukama waabwe fayiro ne bazi forwardingayo ne bajjako files 2 eye yali nga ambassador Joseph Ochwet akulira ESO nga ampawabidde then ne ya Kamoga nga ampawabidde nti mwogerako kalebule ezo ne bazikukusa ne bazitwala mu kooti ne bansomera emisango egyo ne bandimandinga eruzira kati bwe bakola ekyo saagala bateekako nnyo lyanyi nesooka ne mbaleka ngende eruzira ndabe n'ekiri eruzira kiki kubanga nze ndi mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu ngende ndabe gyeruzira kiri kitya tulira abasibe simanyi babakola bino babakola biri nengamba nabyo kansooke ngendeyo mbikola ekimbirabe nze emirundi egisinga abantu bansiba ku poliisi nga nze neeyagalidde for example dumu nali nvuga emmotoka yange nga kino kankyogere nga omusolo gwawedde kumanya omusolo gusobola okuba ku mmotoka ne weerabira okuguteekako kakati bwe neerabira manvuga ndi mu kajjansaawo ntambula omusirikale annyimiriza nayimirira ne muwa pamiti kati agala otunula ku musolo nga gwaweddeko nga nange simanyi kati ne ŋŋamba obwongo ne buŋŋamba naye kamuweeyo ekitwalo tubikola abatambula abavuzi b'emmotoka ebyo mubimanyi aba traffic saagala bakuba kubabba ekintu kyabwe nkola gye bakikolamu yadde basolooza naye tebanyigiriza nnyo tebalina nnyo impunity kakati zijjayo omutwalo ng'omusirikale oyo wa traffic andeke ngende naye yeeyiye ebyo tuyeeyiya mu Uganda mubimanyi kakati omusirikale agaana agamba tugenda kukusiba tugenda kunsiba traffic offense driving without simanyi biki motoka genda ogiparking osooka oteekeko omusolo gwa $800 ate ngamba muwe $10,000 ate nze manye etteeka ligamba bwe bakukwata n'emmotoka nga tesasudde musolo bagiparkinga awo bagikwatidde n'osasula omusolo n'okomawo n'ogitwala ate kati yaŋŋamba tugenda kukusiba mu kkomera oba si ekyo mpe $10,000 neŋŋamba kino nakyo kankirabe kati olwo nga ndi mukola investigations ezaba degrading entobazi abannema abeerimbika mu Environmental Police Protection Unit ekajjansaawo nga era in fact kye nali ŋŋendako naye nga njagala okukwata ebifaananyi byabwe ofiisi yaabwe ekajjansa efaanana etya naye nga simanyi poliisi ngenda yingirawo ntya okufuna ebifaananyi ebyo kati obwongo ne bumpa ne ŋŋamba naye ate kati wano ono alimba ntiisatiisa nze Benson abantu bawulire nti bansibye tinabadde nvuga emmotoka terina musolo nti gwammeka nti gwa $800 niba abaanankuba fayini bukadde 3 nkakasa at least ku mikwano gye nkoze nja kubusasula nina abantu ekyo nkyekakasa kuba nakirabako ne ku luli nga bankutte kati ngamba kankozese kacyansi kano ngende nnyingire ku poliisi
mbabege mbakwate n'ebifaananyi ng'aŋŋaana nga ntandika n'omwabyuzinga mwawanyiige asobole okunsibira ddala ngende ku poliisi tandika okwogera tosobola kunsiba biki guno gwe nkoze si musango kati ojja kunkola ki nze nina abanene mujamingisa obwongo anyiige ansibe njagala kugenda ku poliisi kakati addira omusirikale wamwe atula mu motoka mu mutwale abantwala kati nze nga nkwata essimu yange nga neetegeka poliisi ono gwe yatuuza waneno nga mugaa story ki madamu yebamuyita ani amannya agoogera essimu erikodinga biki kati akikola atya nti asinga omuwadde emitwalo nga 7 abadde ajja kukuta 7 nga mingi yewuli yetete eggulo manyi kati sente zebakatuwaawo biki naye saayagala intention yange teyali yakwokyesa ono wa traffic namulaba bambi beeyiiya nga ngenda ku poliisi nga ntandika okukwata bu ofiisi akannema biki bantwala mu parking awo eri ku chachi babamanyi Kajjansi poliisi ye Kajjansi awo motoka zibakwata baziparkinga ku parking ya chachi kati ate parking bakuparkingamu ne bwebisaawa emu okufuluma osasula 5,000 era parking eyo ya poliisi bakolamu essente ebyo byonna nga mbikwata nga nfuna chance abantu be nnali nnoonya ebifaananyi byabwe Naserenga eri waliwo gwe bayita Bone waliwo Rashid Kigwe mbafuna nga batudde awo mbakwata ebifaananyi bulungi nkwata ka poliisi biki kati bwe namala okulaba omulimu gwange nti guwedde nga ngamba ye kati ani wanantaasa wano nveewo mangu ngene enkole olwo naali bubi ankutte ne jeeke yingira n'amasimu bakuba balaba kyamaanyi nnyo ndowooza beesunza okunzijamu engatto nayina omuntu gwe nakubira awo kati ennamba gwe natuukirako osi traffic Kajjansi nga mukwano gwe kati ate ne osi traffic Kajjansi nga mmanyi naye nga simanyi nti amanye engeri bino bitubeera ku mukutu gwa social media kati nga ngamba mukwano gwange omwana Benson bamugiza ali awo naye nga ne bwe naali kubidde kuba nkola operation zino investigation zinene ezimu wabaawo abakulu ababa bansindise nkole investigation ezo kuba biyamba ggwanga kati ebyo kudegrading entobazi biyamba ggwanga naye saayagala bakubira kubaga nti nfunye ekizibu wakati mu operation kakati ng'oli ajja agamba Benson aliwa nga osi yennyini yafuluma mu ofiisi nga ngamba yenze emmotoka ye eriwa yiri mumuleka agende oli nga amugamba ono avumya afande biki I will sort out osi traffic Kajjansi kati maavuga ngamba Benson nempe namba yo namuwe namba ngamba afande nguntaasiza lwaki onsabye namba yange nti kakati ambuulira amukubidde nga yoli bwe nakubira naye tetulina tabbu biki musirikale nga bwobamanyi yayita kutegedde muleke traffic nga ngamba ndowooza sijja ku social media kubyogera era enjogera gye mbyogeddemu soogedde erinnya lya musirikale yakikola sikoze ki saagadde gamba nti jasi njagadde kukulaga yesebo so ensonga zino bwobeera oyagala okuyamba ab'ettaka because sobola kinkubuuliza bangi nnyo abali eyo abali mu buzibu bwemu baagala okuyambibwa naye tebamanyi byetaagisa batandikirawa era bakufuna batya bw'obeera onaayamba omuntu abbiddwako ettaka bisaanyizo ki oba mitendera ki gy'oyitamu okumuyamba kakati nga bw'ondaba nze siri mukozi wa gavumenti siina facilitation oba musaala gwonna gavumenti gwensasula abantu abasinga kukubira essimu ettaka kati gyozitwadde Luweero nadde nfunye accident nga nva Luweero waaziba kati okiraba nti nina okuvuga emmotoka bw'ononga nti ettaka lyo liriko obuzibu ekyamazima nina okusooka nnoonyereza by'oyogera nkuyita n'ojja n'oleeta empapula nendaba by'oyogera naye nkuba amasimu gwe nga tomanyi naye nkola investigations ezange era abasinga beebuuza naye ngenda nennoonyereza ensonga z'ettaka nentuuka ku ttaka we batemedde abantu ate nze nentuukawo nkikola ntya tebalikuttira yeeyo kakati nga sinnagendayo nsooka kunoonyereza situation ki yeeriyo buzibu ki obuliyo wabayo ab'ebijambya nenkwatagana n'ab'ebyokwerinda ne bagenda ne babakwata ne bakakkanya embeera neesetolinga bulungi nnyo wansi embeera bw'emala okukakkana bulungi kati nange nengendawo kati so mu buli mbeera facilitation abakola ki aba yeetaagisa kati abantu banfunirayo ka facilitation era bangi nnyo abalina obulumi naye ng'ali Gomba mubutuufu nga nange ndaba ankubidde essimu n'ekizibu kye nakimpeeza ne video n'azimpeereza naye nga siina facilitation siina mafuta gajatuuka Gomba bino ebintu sibikola nnyo nti njagala kufunamu ssente nze nabitandika nange baali banziba nga nze abantu ne bandaba nga nnyamba maama wange ne ku nsonga ya Suuna Beni abantu abandaba nga nnyambye Suuna Beni n'afuna obwenkanya abalala ne bampita kati nekijja nga kikula bwe kityo kati nze kindimu muli so siri nnyo nti omuntu bw'aba alina obuzibu ku ttaka nti nsobola okugamba nti mpa ssente bwe ziti nkuyambe
nekiba kyetagisa mu facilitation. Era wano nkuba omulanga gwange eri President Yoweri Kaguta Museveni gwe President w'eggwanga lino. Pandisa amabaluwa mangi naye wali onsuubiza kino mbadde saagala kyogera mu kamera, wali onsuubiza okufunayo double cabin pick up mwesobola okuba nga ntambulira okutuuka mu bantu eyo, naye nsaba bwe kiba kisoboka President abantu bangi nnyo b'owadde mmotoka b'owadde facilitation bafuna amafuta bakola bye bakola nabo, siyaga nti oba tebakola nnyo banze nkole nnyo okubasinga, naye nsaba nti nange singa nfunako obuyambi obusinga kunze kuba kati nvuga mmotoka yange yiyo ntuuka n'omusolo nga gwaweddeko ate aba traffic ne bannyimiriza eyo ntuuka oluusi n'amafuta nga temuli, naye singa nfunako obuyambi okuva eri President no facilitatingako ng'omuntu. Saagala kubeera mukozi wa gavumenti kubanga bwe naabeera omukozi wa gavumenti sisobola ate kukwata babbi bali mu gavumenti wabaawo restrictions. Kati nze waliwo babamu baŋŋamba bali baagala bampa obwa RDC kati nze sibangobagana na ba RDC ba deputy RDC kakati ate ompa obwa RDC obeera oyagala kutuga ddoboozi mumwa guno kugukwata kunkwata mumwa era nze President bwe mba musaba obuyambi abamu mbalaba uko babeerako ne bakomentinga Benson osaana ofiisi osaana bako obwa RDC osaana biki seetaaga kukolera gavumenti kubanga bwe naakolera gavumenti bamafia bano abampa omulimu bwe naagaana enkwata omubbi w'ettaka ajja kugenda abulayibinge bali abanvunaanyizibwako okumpa omulimu oba bataminatinge contract yange oba babeeko ekintu kye bankola. Kati nze neetaaga buyambi nga bumpeebwa nganze omuntu nga nsigala nkola nga munnamawulire abroadcastinga mu private company yange nga sikoledde gavumenti awenje okusobola kubanga kino nkigamba nnyo bannayuganda buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulwanyisa obuli bw'enguzi okukola buli kyosobola kyonna okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kirina mu constitution it is article 17(1)(i) kigamba nti buvunaanyizibwa bwo ng'omunnayuganda okukola buli kimu kyosobola okukola to combat corruption. Anti bannayuganda batya oyinza wano mu Uganda osobola owaabira omubbi n'akuleka ku poliisi osanga nga bassa omuntu bw'ogenda okugamba nti poliisi wali bassa omuntu basooka gwe nga suspect. Kati abo bannayuganda ne bafunamu confusion ne batya. Kati impunity eyo nze wenzigiddemu era sikyenyumiririzaamu nnyo naye at least nsobodde essaawa eno sofa ba DPC nga 17 abamu bali ku katebe saagala bamenya mannya saagala kumegga nnyo n'ennuma ogwo abagisizaako emirimu abalala bafunye transfers nga bazifunye nga nabo bakkiriza nti ebyo babituuseeko ku lwange naye nga sinze siina maanyi era siina institution gye nsitukamu kugenda kugamba nti gwe DPC nkukubya akatebe nkwata byakola nembiraga bakamaabe ne bamusalira amagezi. Engeri gy'okolamu emirimu gyo bw'otunuulira Minisita Balamu ne Minisita Namere engeri gye bakolamu emirimu gyabwe abantu babakulisaizinga nino bakola bubi beexposinga n'abwetaaga okuyitira mu ministry eno bo ne bagenda direct gwe mu ndabayo ey'ebintu obolaba bakola batya? Nsaba bwe kiba kisoboka kana akantu ko mu kasale namu katuuke ku bantu abo katuuke ku Honorable Balamu katuuke ne ku Honorable Minister Namere ekintu kye bakola kirungi naye nze nganze nteesa oba mpabula nti mu kifo ky'okugenda nga bakuba eggaali nga bagamba ono mukwate mutwale ku poliisi ng'ate n'abatuuze wali mu kitundu we babadde ekibabadde kibalindisa Balamu poliisi yagaana dda okusiba abantu abo kati Balamu bw'ogamba bugambi poliisi nti ono mukwate muteeke ku poliisi n'ovuga emmotoka n'ovaayo enkya poliisi emuta. Ekyamazima nze sinalabako muntu yenna Balamu gwakutoba Namere ng'asimbiddwa mu kkooti n'aweerezebwa mu prison n'asibibwa. Kati babakwata tukoma kulaba ku gundi bwe batuuka eri tebabajjaamu nangatto kuba Balamu aba avuddewo babawa poliisi bondi ate bagibaweera mu mateeka poliisi ekkirizibwa okuwa omuntu poliisi bondi. Kati naawe bwe mwalaba Minisita Kasolo ng'alwana olwo temumusiba yali alwana just nti omuntu tebamuswaza kumuswaza kitiibwa kye kumuteekako mpingu bamusonseka eri mu kabangali nene bwe baali musonsese mu kabangali Balamu olwalivuddewo n'abeeta wali ku poliisi baali muggyeewo. Nze nsaba bakole bwe bati nze abantu banga nti naye Benson olemezaamu nnyo nze mba njagala bwe nkwata omubbi w'ettaka nti kamoga obadde okola impunity njagala ofuuka ekyokulabirako tugoberere fayiro eyo paka lwegguka. Nsaba ow'ekitiibwa Honorable Minister Balamu bw'osanga omuntu alidde essente z'omuwi w'omusolo bw'essente za gavumenti at least tuyambe
ne bwe ginaaba nti buli myezi 5 okwatako omu mpaka n'asimbibwa mu kkooti. Ne tumulabako ng'ali mu kkooti. Bwe guba gumusinze n'atwalibwa ebizira. Yes, naye bino ebyogamba kwata wano abantu bakuba enduulu. Ekyamazima mugenda kukwatiramu n'abantu abatalina musango. Mulimu abantu ng'alina olutwe ng'ekyalo kyonna kisobola okwogera oyo biki naye nga bw'obabuuza proof kuba nange mbifuna. Ne bagamba oyo yatukola bw'ati yakuba amasasi nerere proof eruwa ng'akola ebyo bye mwogera nga tebagiina. Kakati ate Balamu aba yakutte dda. Ekitegeeza senga kibadde kisoboka yandituwaddeyo omu ku be baakwatako edda. Yes. Batuweeyo nga babiri nti baliwa. Fine twalaba bali nga babakutte wayiseewo ebbanga baliwa. Era nze wano wensabira bwe naaba nfunye pick-up yange omukulu gye yansuubiza oba gye bansuubiza okuva ew'omukulu nze nsobola n'okutandika okutambula nga Balamu gy'avudde nze gye nzira. Ono baamukwata baamuta. Lwaki ali waka? Amanyiza okunoonyereza kwange ate kuli bwe kuti. Era abantu kye bava balaba ekyenjawulo. Nze njagala nnyo fayiro ng'erimu impunity ng'ekolebwa omukozi wa gavumenti. Nze njagala DPS ono baamukwata. Yakola kino ne kino evidence yino ba complainant baba no fayiro yeruwa mwamuta mutya. Kubanga ne bwe natuuka ew'omukulu akulira State House Anti-Corruption Unit ow'ekitiibwa Brigadier General Isoke namubuuza. Ne mugamba yesi mundeese wano kuba yo bantwalayo ng'ate bankutte bukwasi. Bampita ne ŋŋaana. Naye General ne office mwe bakolera ne basindika drone ne bajja ne bankwata bulwampaka. Baakuyita ogenda onnyonnyola engeri gy'okolamu ebintu byo n'ogaana. Nali mboogerako. Wali oboogerako. Nga ndaba balina ebitatambula bulungi mu office yaabwe. Ne bampita ne mbakubira essimu. Nina gwe nakubira saakubira General yennyini. Nina gwe nakubira omu kubakola mu State House Anti-Corruption Unit. Bwe mukubira essimu n'agezaako okunnyonnyola naye nga ndifaalinga ng'amba ebisinga tusobola byogera ku ssimu yangu. Ate kati nze akantu kannuma nnyo era mwenna abali eyo. Bw'oba oyogera mazima na bwenkanya. Lwaki ogamba bino sisobola byogera ku ssimu? Lwaki ompita wooli? Olonze mata nti sofuna ekifaananyi nti ompita wooli onnimbe. Ne byoyagala twogere. Toyagala biwulikike kubanga nayo bikuswaza bisobola toyogera mazima na bwenkanya. Kakati nze bwe nayogera n'oyo gwe nayogera naye sijja mwogera linnya. Nze n'ekitwala nti njogedde nabo. Kati ne ngenda mu maaso ne byali bakola bitatambula bulungi. Ne basigala nga bampita twagamba ojje ku office tukunnyonnyole lwaki tojja. Nga ndaba tebalina bye bagenda kunnyonnyola. Kyo tasobola kunnyonnyola ku ssimu. Lwaki ogamba ogenda kinnyonnyola ali mu office. Bankwata lwampaka ne bantwala. Ne bwe bantuusaayo General nga mubuuza nti mwakwata Kalungi. Eno yeeyita Bill Gates. Nakwata obutambi bwe ng'ayina emmundu asharinga emmundu mu bantu atiisatiisa abantu. Akoze eviction without court order emisango gye obujulizi bwonna buli ku mutimba gwano gwange. Mwamukwata ali eri yeewaana nti abawa ssente ne mumuta. Abantu bye bagamba. Biruwa lwaki mwamuta. Banga ati fayiro ate eri wa DPP biki. Kati kyengezaako okulaga nti Honorable Balamu tulemere ku nsonga nga tugamba nti Kalungi bamukutte nti ye si kukoma wali kusanyuka ali kumukwata ku poliisi. Ate n'atuuka ku poliisi still era n'abribinga ate n'adda n'atulugunya abantu. Kifuuka ekyokulabirako. Nti ono yali wa gavumenti yabba kino ali munda. Yes. Kati waliwo omuntu kano nako njagala mukasalemu. Waliwo omuntu yali akola mu Landizi e Masaka. Nga senior officer mu Landizi e Masaka. Bamuyita Colbert Ziwa. Yakwatibwa gye buvuddeko wiiki ng'emu emabega. State House Anti-Corruption Unit yamukwata. Nga bamuvunaana emisango egy'okukola olukujjukujju n'okukola forgery ng'akolera balandi gulaba ne bajingirira emikono gy'abantu ne bakyusa ebyapa by'abantu. Omuntu oyo State House Anti-Corruption Unit yamukwata. Era twamulaba nga bamukutte. Bamukuba ne mawulire agataliiko nfuufu. Naye ku olwo yali afojalinze ekyapa kya former vice president ow'ekitiibwa Sekandi Edward Kiwanuka Sekandi. Kati olw'okuba yali munene ng'aliko Sekandi basobola omukwata n'amawulire agataliiko nfuufu ne gakuba. Ne story nange nagikola kwano ku mukutu gwange gwa TikTok. Naye okuva lwe tumulaba nga bamukwata abantu corruption. Tulinze tumulabe mu kkooti. Tetuddangamu mulaba. Kati saawa eno simanyi bamuwa police bond gyali addayo mu office oba yasibibwa. So njagala bwe tukwata omuntu kati ngoyo Colbert nga abadde muli wanguzi abadde akola mu office ya byattaka kigambibwa yakakyusa ebyapa mu ngeri eyo y'olukujjukujju ebyapa nga 10. Omanye enkayana z'aba asimbudde oyo omuntu omu. Akwatibwa avunaanibwe ebyobugagga bye bitundibwe byonna sente ezimu ziweebwa abo be yakosa endala zidde mu ggwanika lya gavumenti. Kibeere ekyokulabirako
eri abakozi ba gavumenti abalala bakyakola emivuyo egifaanagana ng'egyo. Basebo ne banyawo endowooza z'omukulu muziwulidde. So kati wano waliwo fayiro gye tulowooza nti noze zikazaala bulwa. Wavaayo n'owaabira oba n'olaga okwemulugunyako eri abakozi ba TVM wano mu Uganda. TV bagiyita Soroti TV. Sooka otubuulire ki ekyakubalugula oveeyo obawaabire nga naawe oli mu miidiya ebigenda mu maaso mu ggwanga, amawulire engeri gye abantu gye bagafunamu oyo bimanyi bulungi nnyo, naye gwe oli otuuka oveeyo obawaabire. Abantu b'amaanyi mu ggwanga, buli muntu abatya, buli muntu abawa ekitiibwa, TV y'amaanyi ya musumba, naye gwe oyagala bagijje ne ku mpewo. Obuzibu bwavaawa? Nze navaayo ne ntandika okuba nga nwanirira abantu abanyigirizibwa ku mataka. Wakati mu kukola omulimu gwange, omukyalo omu bamuyita Mukadde Edisa abeera Kawempe yantuukirira. Waliwo omubbi w'ettaka bamuyita Katamba Mahadi, yagenda n'akoonakona ennyumba ye with impunity, n'amugoba ku kibanja kye kiweza eka 2 kisangibwa Kawempe Tula. Omukyala namusanga asula mu kakyakya akamu, ng'asula ku kakyakya. Omukyala mukadde ali myaka 95. Bwe natuukayo nange nebinzigwako, omukyala n'ansaba muyambe. Bwe namuyamba ne mubuuza story yonna, ne nkwata essimu yange ne nkubira Mahadi eyali ayogerwako. Ne mugamba omukyala ono agamba bw'ati ne bw'ati. Mahadi ne mpulira side ye era ne mugamba bw'eti ne bw'eti, ne broadcastinga story eyo. Bwe broadcastinga story eyo kumukuru bwafuna side y'omukyala ne Mahadi wamukubira. Ne Mahadi namukubira Katamba Mahadi. Ne mugamba omukyala agamba bw'ati ne bw'ati. Mahadi n'ampereza n'ebiwandiiko ye byagamba nti omukyala oyo yali yamugulako. Ebiwandiiko bye nazuula oluvannyuma nti tebyali bituufu. Bwe nteekayo story eyo, office ya president, omukyala akola mu office ya president bamuyita Madam Fiona Balungi, abasinga mu mumanyi. N'alaba ku social media, n'afuna contacts z'omukyala oyo, n'agenda e Kawempe, n'akwatagana n'ala DC atwala ekifo ekyo Kawempe Tula. Ne bagana ne basoma court order, mukyala Edisa ne muwala we Jessica ne bamuza ku kibanja kye kya acres 2. Kati amala okukijjako, ono omubbi w'ettaka Katamba Mahadi agenda anoonya full figure, kuba bamumanyi amanyi okuvuma avuma ennyo, bamulabye mu bintu ebyo avuma abantu bangi, ate balowooza mbu atuukirira president nti ajja kusobola okwabusinga omukadde. Bali baddemu bakozese impunity, omukadde bamugye ku kibanja kiri eri office ya president kye yali emaze omuwa. Kati full figure bwe yagenda ku TV naku z'omwezi ali 17 era nga boze bano mbiwandiiko ng'atandika okunjogerako kalebule, yalandagukira ate kunze kiraga nti yali aninako obusungu ne bias. Ng'agamba Bannayuganda waliwo omuze, waliwo akavuka wano bakayita ka Benson, kavumya abagagga b'omu kibuga bonna, kavuma Kasaayi, simanyi kavuma ne gundi, ko bwe kakuvuma kakuteekayo video ku TikTok ng'ekigendererwa kaagala okakubire kakusaba miliyoni 5 okujja akatambi ako ke kaba kakuvumyeko. Full figure n'agamba omukadde Edisa kati kakwataganye n'omukadde Edisa ne omukadde Mufere, mu buto yali Mufere ne mu bukulu akaddiye Mufere, Katamba byogera ku TV kwennyini ey'eggwanga. Nga tankubiddeeko simu, takubidde ku mukadde Edisa kubuuza kuwulira, tagenze yadde ku ground kusooka kunoonyereza nga akola amawulire. Munnange nga bwe mmanyi nti nange ndi munnamawulire, nagenda ku WhatsApp ya full figure ne muwandiikira. Ne mugamba story eyo gy'okoze bakulimbye ebituufu biri bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Yanziramu nga nvuma n'okumbulookinga n'ambulookinga. WhatsApp. Bwe yamala okunvuma ne ndaba balooya bange. N'olunaku olwaddako enkeera, kuba program eyo bagikola ku makya ssaawa awo ndowooza oba okuvanga emu 3 awo. N'enkeera ku makya, nze sijjiraba eyo program, abantu nga bali kodinzeyo obutambi, bazzeemu babumpeereza, bangamba omukyala era ali ku bintu akuli bubi, ali mu kutattana erinnya lyo. Kati kye nakola kuba nali sina kyakkola, ne ndaba looya wange Kasuko Advocates n'abawandiikira intention to sue oba demand notice. Demand notice etegeeza nkuwandiikira nga nkugamba nti onjogeddeko ebintu ebitali bituufu, naye nkuwaddeyo omukisa weetonde mu public ku program y'emu ku mukutu gwe gumu kw'obyogeredde, ompe n'okwetonda mu buwandiike ensonga ziggwe. Kati ekyo bw'otakikola namba wandiikira, bwe batakikola bwe nabawandiikira ebbaluwa eyo baddamu ne bampandiikira full figure Jennifer Nakanguubi oyo ng'akozesa looya we, ne bampandiikira nga baŋŋamba nti looya we ng'omuntu oba nga kampani? Looya we ng'omuntu. Naye nga nze ebbaluwa eri nawandiikira bonna kampani ya Soroti Media
ne full figure ne Ssenkubuge ebintu bisatu bye nawandiikira kati mu full figure y'omu yaddamu ng'akozesa looya we we bayita Erigoni Advocates ne bampandiikira nga bagamba nti bye baayogedde byabadde bya mazima na bwenkanya ne bakiddamu era nti ndi mufere n'omukadde mufere byonna era nga bwe babyogera ku TV ne babiddamu then ne mu buwandiike era ne bansaba nti nze ebbaluwa eri gye nabawandiikidde demand notice mboogeddeko kalebule ne bangamba mbaliyirire n'obukadde 10. Kati awo wennyini omuntu omufere omuntu amanya atya nti omuntu mufere? Kati womanyira omuntu nti mufere emirundi egisinga obufere ndowooza kye tuyita fraud. Omuntu ateekwa okuba nga waliwo ba police report eyakolebwa tugeze ne bazuula nti olina ekiwandiiko kye wakola endagaano ne bagenda ne bakola forensic report nga bwe byali byakamuga mwabiraba police report neevayo ng'ekonfaminga nti omukono guno omuntu yagufojalinze bamulangira nti oyo omuntu yakola fojale era bwe mwagadde okuwanvuya ensonga bamutwala mu kkooti ne bamuvunaana omusango gwa fojale bakusobola okusiba emyaka 5 ku 7 kisinziira ng'omulamuzi bw'alabye ne kkooti esobola okulangirira nti omuntu mufere kuba kati nina files ezimu ez'enjawulo zenkozeeko kkooti ng'egamba nti omuntu bw'ati ne bw'ati yafuna letters of administrators in a fraud way era omuntu oyo mu ngeri y'ekifere kitegeeza omuntu oyo aba mufere. Kati olina report yonna yali ekuwandiikiddwako nze nti mufere siina wengi tewali police report yonna yali mpandiikiddwako nti ndi mufere n'agenda maaso n'agamba nti nze ndi convict nti nze bansiba ne bansingisa omusango. Convict olina kuba mu kkomera. Oli bagamba nti nno oyo convict alina beera ng'ali mu kkomera. Ekyo kyogera nga waliwo omusirikale yenna akwata bukwasi kitegeeza otolose mu kkomera. Convict abeera mu kkomera. Mu kkomera eri bwe baba babala abasibe baba balira mu categories 2 babala balimandi ne ba convict. Limandi be omuntu gwe batadde mu kkooti bakyakunoonyerezaako balaba oba omusango gukusinga oba tegukusinga era bwe baba babala bagamba bali ku limandi mudde eno convict mudde eno. Convict oyo gwe gusinze ne bamusalira n'omusalira era ng'akyali ku busibe obwo bwabumaliriza aba afuuse ex convict. Kati gwe yagamba oli convict? Kati nze yagamba ndi convict. Kyabulabe nnyo kitegeeza in fact convict omusirikale wa singa uli akyogera nti oli convict ngaliwo omusirikale wa prison n'akuyita singa kuyita bwoti nga tutegedde nti ayita gwe n'odduka bamulagira kukuba masasi ndowooza obulabe full figure bwanteekamu. Aye Kabambi yakyogera tamanyi. Kati ebyo byonna bye twagala TV yo nga Soroti Media ye Pastor Bugingo yakola TV ku employinga bantu bali ignorant abatasomerako ddala ba ignorant. Ekirala yayina bisaanyizo ki full figure nga bamuwa omulimu naye ekyenjawulo ate oba ekyobulabe ekiriwo nti bwe ndawaaba omusango guno soko tukomye wali eri nga full figure ne balooya we bakuzzeemu bwe bakuddamu kati bwe banziramu ndaga nti kye nabadde mbasaba mu buntu baneetondere tebali weeringi kati so ne ngamba munnamateeka wange tuteekinge action eddako. Munnamateeka wange nampa advice nti engeri gyeri nti UCC regulator tuwandiikire regulator nga tugisaba eyingire mu nsonga zino. Kati wali ogisaba kukola ki basically? UCC nagisaba ekisooka full figure ne Ssenkubuge babaningibwa obutaddamu kulabikira ku mukutu gwa byampuliziganya gwonna kubanga empisa zaabwe bye baweereza bya kibogwe baweereza ebintu ebitali verified boogera ebintu ebiteeka omuntu mu buyinike boogera ebintu ebiprotecting ababbi b'amataka kati babaningibwe tebaddamu okulabibwa ku mukutu gwonna. Ekyokubiri program kwe bakolwa ne TV yonna eggalwewo kubanga TV Soroti Media Soroti TV ekitongole bakita Soroti Media naye kirimu namu Soroti Radio Soroti TV ndowooza n'ebirala kati nze konsani yange ku kitongole eri ku Soroti TV nga ngamba ne Soroti TV eggalwewo kubanga ffe tetujja kubanga tulwanyisa ababbi b'amataka abantu abakola impunity ku bantu kati ngate bwe tumala obbalwanyisa baddukira ku TV kwe baagala okufuulingira eggwanga TV eyo promotinge obubbi bw'ettaka. Kino nno tekisookedde ku Soroti TV lwakuba nti ndowooza balooya era ne bagambye abantu mwegendereze nnyo nga mu employinga balooya mubamu balooya ab'ekibogwe. Bwe twali tulwanyisa Kamoga eyabba ekyapa kya Suuna Ben yayina Bukedde TV
ne Vision Group mawulire bikinga gyalangira ngeno tuli mu kugamba abantu nti ono Kamoga fraudster mubbi wattaka, police report zifulumye, forensic report zifulumye, ng'ate Bukedde TV yeranga nti Kamoga property consultant bakafulumu kutunda ettaka bakyatunda ettaka. Lawyer gwe bayita Kintunte za senior counsel n'awandiikira Bukedde Vision Group ebbaluwa eya intention to sue nti bwe mugenda maaso nga mukyalanga omuntu ono tugenda kubavunaana, tugenda kubasuubinga kubanga omuntu gwe mulanga mufere. Ffe tukuba mawulire eggwanga lyonna limanye nti ono mufere. Tutaasa bannayuganda bakadaama abali ebweru n'abali mu Uganda babadde bagenda omugulako tebadda muggula kubanga wabulabe is a notorious criminal. Ate mwe Bukedde TV mulanga nti ye mutunze w'amataka amatuufu. Aba Vision Group mbebaza bataminatinga contract ye y'obulango Kamoga after lawyer okuba proofinga lwaki nti omuntu ono mufere. Kati Soroti Media bo bwe nabawandiikira ne proof n'obutambi obwanjogerwako n'embubawa mu kifo kya atirisyo okubuulira abakozi baabwe beetonde bakyonga ekitongole kyetonde oba kisaspendinge mu bba abakozi kyo kyagenda mu maaso nga kiraga abakozi baabwe beebo bakole. Kakati TV beeyina kuggalwa. So nze sirina buyinza bugenda ali ku Soroti TV nga aba SFC bwe bagenda ali ku NTV ne bawamba ne basalako ne bagiggala. Nze nina kuba mulanga nga ngokubira ono regulator UCC. So kati omukubira UCC ya akola ate bwe wamugamba nti nno bino biri bwe biti. Kati UCC bwe nateekayo complaint yange era kyova olaba ngenda twala omukisa guno okwebaza executive director Honale Bunyombi Tembo, executive director wa UCC. Tambale kwetuli bantu balaye bulungi nga ye bwe nateekayo ekiwandiiko kino oba complaint yange bwe nateekayo ekiwandiiko kino complaint yange mu UCC nebaza ligo team yonna eya UCC nti bo okuwaaba kwange ne complaint yange gye nateeka mu UCC ekyamazima bagitegeera bulungi ne bye nali complaininga ko bosinzira ku kiwandiiko kino bantegeera bulungi. Kati ekiwandiiko kino UCC yakiwandiika ndowooza okiraba bakiwandiika nnaku z'omwezi nga 12 August guba gwa 8 omwaka 2026 baali bawandiikira Soroti the management director. Yes. Managing Director Soroti Television Limited. Baali bawandiikira ekitongole kya Soroti Media nti kiteekemu okwewozaako kwabwe mu buwandiike baweereze n'obutambi obwo bwennyini obwa pulogulamu eyakolebwa mu budde bwe bumu bwenjogerako babiteekeyo eri mu UCC then bagende ne ku UCC bongere okwennyonnyolako UCC eggudewo investigations era kino njagala bannayuganda bakirabe bulungi. UCC tebasaba busabi directinga kati wegendeza nnyo akagambo njagala osome gundi eno paragraph eyo soko gisome in accordance with the section 5 gundi subsection 1 I and 45 of the Uganda Communication Act cap 103 the commission hereby directs Soroti TV to provide written representation on the aforesaid program and on the date specified above and explain however the minimum broadcasting standards where complied. Kati ekirimu ekikulu mu mboozi directs they are not requesting they direct omuntu akudirecting nga bakulinako obuyinza obukola buli kimu kyonna kyayagala bakateekana mu capital letter ekituufu okulaga nti bakaagala kessira kakati bwe badirectinga Soroti Media eteekemu okwewozaako kwabwe okusinziira ku mpaaba yange era nkakasa ekitongole kya UCC bino bye mwagamba Soroti Media ebipresenting bye bituufu bye nawaaba kakati bano mujja kunsonyiwa nnyinza okukozesa mu lulimi kuba binnyiza n'okunyiiza kati kuno njagala osome wano Soroti Media ffe munnyo be bawandiikira UCC nga badda mweno response bye babasaba byonna tebalina kye bannyonnyolako waneeno kubanga mu bbaluwa ya UCC eri singa twalibadde tulina obudde obuwanvu ebagamba nti muleete ebyo byonna kuba complaint eri gye nateeka mu UCC nabo nagibakopingako bagiyina eraga bulungi nti mwagamba ndi convict kitegeeza UCC bano bateeke kuno mu kuddamu kwabwe judgment yonna eraga nti ndi convict bayogera omukadde oli Edisa nti yali mufere mu buto ne mu bukulu mufere
batekeko evidence ono ba police report eraga nti omukadde oyo yali yetabyeko mu kintu kyonna ekya fraud mu buto ne mu bukadde bayogera nti Katamba Mahadi yagula ekibanja ekyo ku mukadde Edisa n'amuwa ssente ng'olwokuba omukadde mufeevu yagenda n'alya ssente ne muwala we ssente ne ziggwawo omukadde n'akomawo n'akomawo ku kibanja ekyo addemu agambe nti sikitundanga niba n'ebintu ebyo mubirabawa muntu ki babyogera ku TV n'obutambi mbuyina kati ng'oyagala balage nti kituufu yagula baleete kati kuno twali tusuubira kuno kuba attachment ya account number nti munaku z'omwezi weziti ne bweziti Katamba Mahadi yatuwadde account number eno ya depositingako ssente bweziti transaction ino yakolebwa omukadde Edisa yaziwithdrawinga yali agula ekibanja ekiwera acres 2 kisangibwa Kawempe tulabye twaliwadde twagala ku beach je yaziriira ne ku beach je yaziriira onfuna bulungi je yaziriira nti bwe yaziride ne zigwagwa bogerako ku lunaku UCC lwegendo tuwa tuddemu tutuule ngenda genda n'omukadde oyo mulage eggwanga limulabe full figure bwe yayogerako kalebule so n'ebintu ebirala ebiringa ebyo kakati kuno konna tekuliko kikola kiriko attachment eraga ekirala era nyinzo kiyita oba ekyobutaliimu wano Soroti TV egamba nti bapresenters baffe ku lunaku olwo oluboogerwako baweereza bulungi nnyo n'obukugu era tebalina tteeka lyonna lye baamenya bapresenters mu paragraph eno njagala era osome wano presenters akagambo kalabye kitegeeza basukka mu program baliko bameka babiri Senkubuge ne full figure era nabo Soroti TV bakyogedde kati mu paragraph eno njagala ogibasomere eno. In particular, Mrs. Jennifer Nakangubi participated in the discussion in her capacity as a presidential advisor. Soko komao. Nti ya commentinga kweche kyali kigenda maaso kyali kikubaganyizibwako ebirowoozo mu capacity ye nga presidential advisor kati wano Soroti TV ekulaga nti ono ne bwaba ya breachinga gundi UCC guidelines yazibreachinga nga presidential advisor UCC memu charging nga presenter wa Soroti TV kyokanga ate wano waggulu bakulaze ba presenters kakati awo ne gwanga lyonna limanyi katono ne gwanga lyonna limanyi nti full figure presenter wa Soroti TV gwe tokimanyi oba muna Uganda ndaba temukimanyi full figure mukozi wa Soroti TV ebbanga lyonna era sigwe mulundi ogusoose guno bwe bana amugoba sigwe mulundi ogugenda okubanga gusoose UCC bangamba bwe nali nsavinga sikinako evidence naye bakingamba wali bwe nali nsavinga yo complaint yange nti bamubaninga kodda bamuwako ko suspe ndoza ne bamubaninga mu ekiseera ekitonotono balabo baterede naddako nakola kati so guno omusango bwe gumusinga abayina kubaningibwa forever ati kakati ate bwabeeranga ejiranga presidential advisor kati obuzibu bwe buli bwabeera yogera tumanya ddi nti kati presenter kati presidential advisor kakati wano wonna kati kyovala bambagamba nnyo ku baloya ab'ekibogwe kati mu kino ekintu baloya basoti ba kibogwe si bwe ngambye naye mwewale nnyo baloya ab'ekibogwe abanda bawaneeno naye ku byennyinnyonnyola omuntu osobola okukakasa nti baloya bano ba kibogwe oba si ba kibogwe ekyo nkirekera mulabi kakati kitegeeza nti wano bano baali balina okuteekako invitation TV oba omukutu gwa radio gwonna bwe guba guyita presidential advisor gyakyali ku mukutu ogwo abeerako ne invitation gye bamuwa oba alisiiti ng'ali asasulidde obudde obwo okubaako byajja n'ayogera baali badde babyataakinga kuno okukakasa kino kye bakola ki kye boogera kakati nze ate wembasabira n'ekirala nti ono Mrs. Jennifer Nakangubi njagala muli joyinda kuba looya wange alina okukiddamu kino lwaki tusavinze looya wange alina okukola reply ku kino naye namudirectinze eddala looya wange abwandike ng'asaba ono Mrs. Jennifer Nakangubi atulage appointment letter gye bamuweerako obwa presidential advisor nga bwe yeeyise waneeno bwe aba tagirina nga yeeyita bweyise presidential advisor guno musango mulala gwa criminal impersonation okweyita kyotoyi anti wuuno ye yennyini kikino si bwe kiri nti ya participating in his capacity as a presidential advisor kati twagala tulabe ku appointment letter nga president Yoweri Kaguta Museveni agisayininga oba PPS presidential permanent secretary tokimanyi ani igwe nti senior muntu ono gundi presidential advisor azironga sinalabako ku contract ye ebbaluwa gye bamuwe yamuwa omulimu office ye simanyi weeri sisobola kukikakasa kyaba akyeyita naye muli joyinda era nze ngenda okusooka okuwulira bannayuganda nti ddala kituufu full figure presidential advisor oba akyeyita kubanga olwedde looya wange namaze dde omudirectinga batuleetere ebbaluwa
ono ng'afuna omulimu. Ekirala batuleetere ebbaluwa Full-Figure ng'afuna omulimu ku Soroti Media. Kyovula mbaga nti Soroti Media erina kuggalwawo nayo. Omukozi wa TV oba munnamawulire yenna wano mu Uganda mu constitution ya Uganda. Tova buvyeri buli omu gy'ovudde n'ogenda n'oweebwa omulimu ku TV oba ku radio n'okola. Oteekwa okubaako ne qualifications n'obuyigirize. Obulaga nti ky'ogenda okukola wakisoma. Kakati naye njagala Full-Figure agikole ki? Agireete. So bw'abanga Soroti TV ebadde ya employee nga employees. Kitegeeza ne Soroti TV ensonga ezimu ezigenda okukola ki? Ogigamba eggalwe. Nze nateekayo complaint yange naye nebaza aba UCC. Nti mu page eneemu nabagambye ku mpapula zino bbiri ne luli kuliko oluliko balooya ab'Ekibogwe n'abatali ba Kibogwe. Nti mu complaint yange yonna yali ya pages oba ndowooza nga 12. Mu page eneemu ne buno mugiraba? Owekitiibwa Honorable Nyombi Tembo Executive Director yasayiningako. Baasobola okufunza complaint yange yonna era byendimandinga mu Soroti Media ne ku Full-Figure ne ku Senkubuge ekyamazima mu biwandiiko kya UCC kino kyebawandiikira nti babipresenting mu ebiri. Naye bw'otunuulira ekyabwe kino kati gwembuulira oli munnamawulire kikino kiki ku byendimandinga byembuuza wano kye bazzeemu. Kungamba nti Full-Figure presidential advisor nze sikibuuzanga kwedefendinga kino anti okwedefendinga nze bwe bankwata ali ku gundi ku CPS ne batwala ne mu kooti ng'oli agamba mwogeddeko kalebule. Nange I was once a victim like a Full-Figure. Nti nze lwakuba nti poliisi yangwira bugwizi n'enkwata. Nalina okwedefendinga nti bye nali njogera byali bya mazima na bwenkanya. Baaleetanga nti nti wagamba Kamoga is a Land Grabber mufere nga ndeeta forensic report. Ya police ya. Yes, it verified. Ngegamba Kamoga is a fraud. Kachitegeeza naye bwagamba nti nno ndi mufere. Ayina okuleeta yo police report yo noba kooti judgment yonna. Ekakasante ndi mufere wano kiruwa. Bagandi oli convict. Ayina okuleeta judgment. Olina komera oli mu kisooti mu kigundi kya yero. Si nsonga ne bwe babeera ne bifaananyi ne bwatabireeta kuba ebifaananyi tuyinza obba tumuzibuwaliza mu komera tewabaayo kamera. Ne judgment omuntu ne bweyogera bwogezi namba ya musango. Ngoku system gubaayo. Ne bwe baba bansalirako Kongo, ne baba bansibira mu America, ne baba bansibira Masaka, azironga asiye ka staff aleta judgment n'agiteeka kuno nti ndi convict yejerera. Ekirala teyamvunaana kintu kimu nti ne bwaleta judgment. Ekyokugamba nti mukadde Edisa mufere nakyo ne mukadde Edisa twetaaga agireete. Ekyokugamba nti nze natandikawo akakodi akapya ak'okujja ku bantu ssente nga nkozesa TikTok. Mboogerako kalebule ne mbajjako ssente. Naye alina okupresentingayo abantu nga baabo. Nti nze Benson yanjogerako kalebule bw'ati ne mmala ne musasula ssente bweziti video n'agijjayo. Ebyo byonna byetaaga okukola ki? Bwe biba bibuze TV eggalwewo Full-Figure abaningibwe. Nga ne bumwe simwe bakachumba ali mu abagena nga mugira ne YouTube nga ne bumutunuzaamu kamera yo bwoti simu n'omulaga nalabikira ku mukutu gwo nga nayo musango njagala kiveewo tomeze n'oluma nedda oyagala mujja ku social media si social media yokka eno UCC n'omukutu gwa gugwenga omuntu oyagala demo akolera live za Uganda Communications Commission. Kati ekigambo communication is tumulekera simu yokka okuba yasobola okubira kachumbali nabako kyagamba ne live ze zakola oyagala zimujjako takkirizibwa kubeye ba public Benson muwemu museegu okitegeera tobyogerere ebyo wano sisema ati ebigambo byayogera byakiwemu kyogamba kankubuze kachumbali towulirangako kyoga Full-Figure ngawe mula tokiwulirangako nga ino omuntu yenna gwawe mudde kali lwakubibe babikusaba byangu nnyo byakuleeta bingi nnyo gyebi kakati naye musabye aleete ebibye bwe babikusaba nawe okyetegedde byangu nnyo byakuleeta UCC musaba nti aleete obukakafu. Ekirala kati kino kankuga okubuliikinga minimum broadcasts okubuliikinga okumenya etteeka ery'ebyempuliziganya mu Uganda erirungamya ebyempuliziganya mu Uganda. Ayina n'okuleeta nti Katamba Mahadi bwe yamuwa story ng'agenda kunjogerako n'okwogera ku mukadde Edisa yali ayina okutunoonya n'awulira sayidi yaffe ne mukadde n'awulira sayidi ye then n'ayogera. Kati njagala kuno ku kibaluwa kineeno okitegeera ku kibaluwa kino era yabadde ayina otuteekako at least attachment eza screenshot eza WhatsApp nti Katamba Mahadi bwe yampeereza kineeno nabuuza Benson bwenti Benson yanziramu bw'ati mbijjawa nenze ne bwe natwala obudde bwange
ne munoonya full figure nga ndaba erinnya lyange lifa nerya kampani yange ne client wange ne ngenda ku WhatsApp yanvuma n'okumbulookinga n'ambulookinga ne ngamba nalowooza nti ndowooza bino bya bulijjo byagiraagira n'agenda na kati olaba full figure abantu abamu mubadde mumulaba wano asibyesibye abaana bangi ku mutimbagano kuno naye njagala onoonyereza emisango gya full figure gyazaasibaasibamu abaana kyekiri kye nagambye nti bagenda ne bafuna ba RSA ba state attorney abawaabi ba gavumenti eno wansi ba resident state attorney abasanctioninga file eyo ne bamugamba kakati tugenda kuyiiya ono mwana bw'omukwata n'omusiba mama fina agenda kiyingiramu ajja tuwaayo obukadde 10 kujja kulyako obusatu gwe bwoti kati sanctioninga file kati RSA na sanctioninga file omwana ne bamukwata ne bamulimandinga mu kkomera kati bamulimandinga mu kkomera mama fina ng'ayita full figure munaye mujje muli baana bange mbatuuza mama fina ajja ne milioni 5 kumbe ne mama fina naye akola lukujjukujju lwe takyagala kusasula sente zikubabulango nti musawo wa kinnansi yeeranga akolera awo publicity ye ne promotion ye ng'abaana b'abantu banyigirizibwa kati ate ku kyange ekiralamu RSA sanctioninga files ziri zegambye ne yakukusa files bazitwale mu kooti bazinsomere ku ebyo biri bamugoba kati takyalina mulimu. Okimanyi lwaki abantu bakuwagidde nnyo mu nsonga eno? Ndaba bw'oteekayo vidiyo abantu bakomenti nga bangi nnyo, abalala bazina bateekayo busitika bazina. Simanyi naye nja kukyebaliza Katonda. Omanyi ne full figure aludde ebbanga ng'awemulanga bamuwagira. Naye omuntu tosobola kunywerera ku kintu kyakuwemula. Kati gobadde mu industry ey'obuyimbi ey'abayimbi obadde mu gokola mawulire aga entertainment abayimbi bazewa ne bayimba ba Master Blaster ba Captain Dola Messe baani abantu munange bo beefula bakuwagira naye nga baba bakulimba kuba omuntu ajja n'alaba ka video ka full figure nga awemula omuntu n'alayikinga n'akola kibwati naye nga singa aba mu nnyumba ye nga atudde ka video yako ne kajja volume n'emusanga abadde atudde n'abaana be ne kajja esimu atugantuge so kati nze Benson nkakasa nti Katonda ayinza oba yampa ekisa nga byenjogera nga interview eno gye tukoze naawe omuntu ne bw'aba atudde n'abaana be bw'agamba nti bw'alaba nti Benson yagenda okwogera asobola n'ogiteeka ku TV nayongeza ne volume nga tafuddeeyo kati so kiri ekintu ekya full figure ekyobuwemu era namwe bannayuganda abalaba bali eyo mwekompeyaringire ku bayimbi wano abazze nga bayimba ennyimba ez'obuwemu batutumuka mangu ne bavaawo mangu kati full figure nabadde ne impunity nti abadde akozesa ba state ato naabo okugulako emisango to charge people with false allegations ne balimandinga abaana ne bazanyirako bukatemba bwabwe ne bano nani oyo musawo w'ekinnansi oyo oyo mama fina kutandika okuteekayo ebintu ebyo nga ebintu kwegamba ebyekiyayeyaye bwe bibeera okitegeera kati nze ate siri mu level ezo kyova olaba nti kati nze mama fina tasobola kuba ku simu yange ati amanyi jana muli kodinga mbiteekeyo. Benson okakasa nti nno okusabako kw'oyagala kunaatuukirira singa tekwatuukiridde UCC eno ebitongole bya gavumenti bingi nze bye mulabye nga neneŋŋana nabyo naye complaint yange gye nateeka mu UCC yennyini gye yakutte neeyozaamu nga tejjeemu na kintu na kimu era saawa eno ndi mumativu omusango tegunnaggwa ndi mumativu ne UCC nti my interpretation ekindi ku mutima kye njagala full figure aveeyo ankakase UCC yakimusabye yakiwandikidde Soroti Media ngegamba full figure akipresenting kyokka ye laba ne balooya w'ekitongole ekiramba bino byali baddaddamu eno UCC kwata kati yegwe UCC omuwandiikidde omugamba leeta obukakafu obulaga bino bye mwabroadcastinga nti Benson Pro is a convict gwe ng'omuddamu nti ate ono yabyogeranga presidential advisor nga totaddeeko yadde appointment letter nti ono presidential advisor totaddeeko invitation ye omanyi bwe bakukyajinga omusango omuntu n'agamba nti Kacumbaali wabbye olina okulwana ennyo okukakasa omulamuzi nti tewabbye buba buvunaanyizibwa okumuga nti ow'ekitiibwa omulamuzi ku lunaku lwe bagamba lwe nabba bye bagamba bye nabba byali katwe naye essimu print out yiino na kino kiikino nze natuuka e Masaka ku lunaku emabega w'olwo n'embeera y'e Masaka ennaku endala 2 ate omusango we gwaddizibwa bo olunaku lwe bagamba saaliwo kati bano balooya toyogera bwogezi nti sabba toyogerayo bwogezi nti sabba toyogera bwogezi mu presidential advisor nga totaddeeko appointment letter yes toyogera bwogezi nti ono presenter simanyi ba presenters baffe ne contract zaabwe ziriwa ze baabawa zigwako ddizo kuba wano buli mukozi yenna ow'ekitongole obeera ku contract naye olina okuba ng'osasula ne NSSF bino ebyekibogwe bino nga babiweereza nze bino era ntwala omukisa guno okutegeeza omukulu Pastor Aloysius Bujingo
ne Soroti Media bino bye mwazeemu bino page 2 ukalekole gwe mwanjogerako bino page 2 ngogambye ndi convict eyo kimanyi kati oli abo convict nga ku page 2 zino byoyogedde bibeeranga bye bituufu olya bwokoza laba bikula bwebeeranga eno signature si yahonale bunyombi tembo nga nze na forgery bagende bansi banziguleko omusango gwa forgery n'okweyita kisiri bwe kibeeranga kino ekibaluwa si kya UCC so bagende banvunaani bwe mwali mu meeting kyali kitya ne kino bwe kibeeranga mwaliko mu meeting nabo bwe twali mu meeting nga balaajana nabikwata byonna meeting yonna nagikwata wano njiyina ku kusaba kwa full figure kwe yateeka mu meeting yagamba nti nze nina n'abajulizi bw'osanganga promoter Tamalu wa Breaking Post omubuuza naye yalimu mu meeting eyo na setting abamawulire bange kino kito nze nkolera kitongole kya mawulire twali tuli codinga buli ekigenda mu maaso full figure yasaba n'agamba mbu tetukwate bifaananyi bye ne tubipostinga meeting nga bwegenda maaso tetugipostinga mbu nze ni mu kunoonya content njagala kufuna views na likes mukole mu sente Kachumbali nze nina YouTube kati TikTok nkolako ntya sente okuzikola mu full figure nze kiraga nti nayingira ku mukutu guno sikunoonyaamu sente singa natandika YouTube channel kubanga yo mpulira nti esasula byesime byesagala na kunoonyereza nze najja ku TikTok olwokuba nti ina platform katerika abantu bangi nenfuna omukisa nti abakulu mu government mu bitongole byenjawulo bangoberera bwenteeka ensonga omuntu nga yeekubira omulanga baakitinga kyekyo kyenjagala kakati bw'aba agamba full figure ayagala kamera nga bw'omumanyi lwaki mu kakiiko aka ka commission agamba nti tayagala bye twogerako bigende mu mawulire tubiteeke ku public era namubuuza lawyer we oba balawyer bana batawabula bakirantisi baabwe bo baba batya nti which article mu constitution ya Uganda eŋŋaana okukuba ebifaananyi ebigenda bano mu maaso nga bwe tuli nabo bennyini aba UCC nemba nembateeka ku social media bagamba toba na lukusa kuba muntu kifaananyi nga takuwaddeko without his consent kakati kino kankikubulire gwe oli munnamawulire era n'abakyogera eyo bakiyige mubuuze balooya bw'omanyi ffe bwe tuba tetwasoma mateeka obudde obusinga tubumala nnyo n'abagasoma nga tubeebuuzaako omuntu yenna azironga asikasitwa ofuna license ofuna bulungi ey'okubroadcastinga eya munnamawulire ng'olina license gavumenti ebeekuwadde olukusa okulipootinga amawulire gonna kati amawulire kyeki nti nasanze Kachumbali ng'alwanagana ne Tamale ate nsooka kusaba lukusa okukwata ng'oli mu kulwanagana n'oli gwolaba kijja era ojja kunzikiriza nkusange ng'oli mu kubba oba oli mu kukola bwenzi oba oli mu kukola kikola nkubuuze nsooka kwebuuzaako nti munnange nkusanze ng'okola kino bwe kiti ndi w'amawulire njagala kukuba kifaananyi kiteekeyo okitegeera there is difference between reporting and discussing in discussing bw'oba ogenda ku discussinga ku story sooka owulire paati eri endala awo enzijira Kachumbali nenga baŋŋambye oli mubbi wabba kino ne kino naye gundi gwe yaŋŋambye gwe wabba nga sinateekayo story eno njagala kuwulira ku side yo byompadde bw'oba oli free okubeera mu kamera bwe mbiteekayo nga sibifirutalinze bw'oba badde owemmula nsobola obusalaasalamu noono ne nteekayo ebibye naye gwe bwe nkusanga nga biri ebyadde bigenda mu maaso kati nkulaga nti n'abakulu aba UCC ababadde batuuze olukiiko luno nabo nabakutte ebifaananyi byabwe nga sibeebuuziza kati balina gye basobola kumpaabira kitegeeza kalina gy'asobola kuwaabira kakati nkutte owa commission omukulu atuyise yakudayirekitinze sikusaba kikino bamudayirekitinga onaba mukamaawo akudayirekitinga mukutte ebifaananyi mbipositinze gwe ngogamba nti ate nze tolina lukusa asooka okunsaba lukusa obutamanya bwe businza okuleetera abantu omusango naye mujjukire nti obutamanya tebukuggisaako musango okimanyi senga gundi eno ogiggusa obeeranga ono omwana eyakuba Goliaasi yaani oyo ye Musa lwaki kyeki Goliaasi yoona awandiika bino Goliaasi awandiika bino okusinziira kyendaba ku social media nti nno wabaddewo abantu abadde babeera bo nga tebakwatwako for example ayinza okujja n'akuabusing nga n'akuvuma naye ate ye bw'omuvuma ate n'akuwaabira omanyi mu nsonga ezimu nga tezirina nnyo kyezinsayitinga mu public gavumenti eyinza okutabeerayo konsaani kukwata muntu kukyajinga muntu mu misango egimu egya criminal gwe omuntu okola kyamaanyi nnyo gwe bakozeeko omusango okola kyamaanyi nnyo okugenda n'owaaba ku poliisi
no providing obujulizi police nekola kakati ani yali awabidde full figure nga amuwe muddo bamuvumye bamwogeddeko kalebule n'atakwatwako eyo ebadde fear nga ndowooza oba eri eyo mpozi kigambibwa kati wano disclaimer kigambibwa mbu wali abaali bakikoze naye batafiibwako mpozi nga obudde buno nga koovuddeyo abantu obayite bonna abaali bagize bakuleetere fayiro zaabwe otandikira awo bajje mbayambe omanyi abamu kati kano mukasalemu kogere nga ggwe bannayuganda ntwala omukisa guno bw'oba omanyi nti omukyala gwe bayita full figure Jennifer Nakanguubi yakukolako omusango gwonna ng'obadde omutya oba wagenda ku polisi yonna n'omuwaabira n'otafuna bwenkanya jangu ontuukirire ne bwe batontuukiridde enamba yange ku WhatsApp kweri oba bwe banalaba Kacumbali ajja bbawo enamba yange munkubire mumpeereze evidence mbayambe mufune obwenkanya ebyo tebiriiyo nti full figure tavunaanwa takola ki era waliwo eyaŋŋambye nti naye Benson full figure onoomusobola bwe twalabanga atwala na Honorable Namere ku CPS Honorable Namere n'akola simanyi gundi Honorable Namere bamumaze olunaku lama nga bamukwatidde ku CPS Honorable Namere seetaaga buyambi ku full figure Honorable Balamu General Salim Salim mwena be yavuma seetaaga buyambi bwammwe Honorable Balamu ne Nabere mmwe muweereze eggwanga zono mumundekere ono abadde nga yewana bw'alina balooya bano katuwere ne bano UCC ekusabye kino ekusabye bino kwata wanagaye gwe UCC ekusabye ekyo ekuwandiikidde ebyekudirectinga ekukaka provide ng'oleeta kino kati UCC we twadde mu commission babagaye batuservinge ku lupapula luno kwebino nti bino UCC bye yabasaba bwe baba babijiwadde naffe babituweeko ne bagamba babituweeredde awo promota tamali twabadde nayo eno sign ya lawyer wange Kasiko Advocates yali receiving kino naye maze okumudirectinga agenda kola rejoinda kino akiddemu ndowooza by Tuesday kuba tomorrow is Monday Tuesday or Wednesday rejoinda yafujja kuba maze okufiling but tubaservinge bulungi abasoloti media ne UCC kati awuzidde okunywa kale basewo ne wanyabo ensonga zezo ndowooza muziwulidde si byangu bannange kati ate bagenda kwetikka Kacumbali ate bakwetikka ki disclaimer bye muwulidde byonna mu mboozi eno tebivunaanyizibwa ku Kacumbali presenter oba nanyini mukutu guno newankubadde abaddukanya omukutu guno bivunaanyizibwa ku nze Benson Pulo yenze Miyingo Benson CEO Safi Records. Mbere bulungi bweraba.